mukimanyi nti si kirungi kufiira ku mawanga nene gitudda nayo embeera mbi naye kati baganda ffe bafiira mu nsi ezo ne wabeera obuzibu bw'okubazeeka abamu bakomekeza baziise mu limbo zeyo zakupangisa kwagamba naafa nga taliiko muntu agenda mulondoola namulimako nakumanya mbeera ki entaana emweri kale kinumanya okuba ntubika baganda baffe abo babafudde omwami ono bambi yono comrade waffe Donald Oliek katonda gwa jjuludde olwaleero mu ggwanga lya Bungereza abadde munnankyukakyuka nnyo era nga supportinga era nga president oba gyali omwami ono abadde nga ye bulungi nnyo your comrade Donald Oliek alla gwajulu nakura kitalo nnyo bakomrade mwana bwangala mu gwanga lya Bungereza okufiirwa munafu oyo ate wali kyakola alla mujjuludde fenna enjawulo yabudde comrade sina kyenyeza kujja kusalutingira n'okugamba nti yonna gy'oli otulepera omusango oguliko obujulizi nti Katonda aludde tutwalira omusajja atulemesezza okudde waffe ennyanja esofeeri amutuyamba mututwalire ekirungi ogenza obujulizi obuyina ate ng'olimuko obulungi nnyo nkusaba yonna wootudde muganda wange essaawa zino otegeeze Allah subhanahu wa ta'ala nti yatuleetera ekizibu ku nsi kiri n'abazzukulu bakiyita Yoseti Bahabulota basala mutabani wa Kareekeza afutubadde ku ggwanga lyaffe ali byazifu nti ebintu agenda nabyo mu ggulu obujulizi obulina buli kimu nkusabira bw'otuukayo omusango tuwaabire omutegeeze Katonda atuyamba atuggyeko ekizibu kye kubanga tiyatusindika ku nsi kubonaabona nga kuliko aliyoni ng'erina n'obuzzukulu obuli abantu obutta abantu obubbye ensojji malawo kale muganda waffe ffenna obudde n'essaawa y'enjawulo mukama akuumuze mirembe bwe bali kulwanira ggwanga lyo aho tuvuddewo right akatambi mbutereevu katandise katandike ne security alert esooka olwaliro ku makyagalo sazibadde nga 7 ndikodinza akatambi n'enkateekayo ku mutimbagano gwange ogwa YouTube katadde ku Facebook nga ntegeeza ba comrade bali ku campaign trail ya president main labadde hayitawa ne mutegeeza nenga ne ba comrade abala begendeze ne baga nti waliwo drone ebatambulirako eyagala obbawamba era ne bategeeza hayitawa yebereremu ne ba comrade bonna ne baga beberemu rensonga nabagambye musajja oli mukiiba ina mission ekwata comrade hayitawa okumujja ko president asinga nga talina tiimu kati webuzibidde ate olwaleero nti president gyalaze enguudo mbi azini enguudo mbi enkuba yatonye buli kimu nekifa ne laare ezimu tazigenzeeko olw'obufuba obudde naye wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika muyambekkiriza newankubadde enguudo nfu president azirabye abantu abalabye ategedde embeera abantu mwe bali nakyo ekyetaagisa okukola mu budde obutuufu kale yenna yakikoze okuba nti omuyisa mu nguudo enfu aleme kulaako aleme kubanga akwatuka mu budde naye enguudo azirabye engira gye balimu nti omudde bwafunye obuzibu takyasobola kusala so ge mazzi ago gabaddemu olwaleero kekamu ku batambi buno kaluwa kekamu ku butambi buno nga mulaba so embera budde baddembi amakubo mafu so yeye embera baddewo naye mu mbeera eyo
nabagambe banga nkoze video nga security alert mujiwo obudde mujiwulirize era video jeri wobugendo okuzibubuzi biddo lwalyo nga byenjogedde almost bya pennies Comrade Tower ye wali naye ba comrade banaffe bade balina drone je batambulya mu yafe ba comrade drone yeyo nefuna mu buzibu kati babadde 15 bo bawambiddwa police n'amagye babawambye atenga bamazo batwale babawamba waliwo ne motoka bambega ebadde etambulya ku president nga ya pick up nga namba ya RUBK 3802 ngeno yebadde mu laptops ne jam zibadde zijaminga networks nayo etuse neremererwa ne yabike emipira nekola buli kimu kati bwe yabwekoze bwefunye ebizibu ebyo kati abaana ne bafuna engeri gye bafunye mu information eraga nti bagabe badde laptops babadde nezo jam zibadde zijaminga network kati bo abasirikala bagibadde mbambega ne balooza nti abaana bafe bakikoze okulemesa motoka yawo kola byino okukola songa motoka naye siraniddeyo ne mu bunyivu obwo bakutemu ba comrade 15 batwala wetwogera ba comrade 15 bawambiddwa nga bali mu drone yemwe badde tambula na president efunye obuzibu tasobola kwa proceeding agenda maaso na bakwata na batwala naye nga mbadde nkoze security alert mesene bagamba nti oyo musajja mukibi bayina enteekateeka kwata high town ba comrade abala webuzibidde katuwanzijidde ku mpewo nga drone yaffe ewambiddwa ne ba comrade 15 babatwaliddwa nenga ne motoka yennyini yabambega ebadde gobera president eya jama ekika cha double cabin UBK 382 nayo tesobodde dutonda esobodde okubanga yabike mipiira ane gadgets zabe zifunye obuzimu jama zonna okuba nti tebasobodde okuproceed na president reso nga nembere budde badde mbinyo so yembere badde osobwe enkola security alert nenjita mbani na kyentaasa ate information mbanji je ku reliable source kitegeeza mbanku wadde information so abatalabe video je ndikonize misana mugende mugirabe jeri ku mitimbagano nadabala ku YouTube jeri ne ku Facebook njitaddeyo tongera okusabya ba community bafe kubanga bano kibagala bagala ku team ya president kati currently abenga tayina bantu basola moko so Mr President pia we that oyo mukuru kyayagala ayagala ebintu bibiri kanso kembi nyonyole ayagala kutwala ko security team ekukuma kye kisoka ekyokubiri ayagala spark nga fetu jikoze then ebintu bibiri bayimirize campaigns zo ekyokubiri bakwate team yo sina kinne bakwatide mukati kyayagala naye njala ko baza ba comrade mwenna abasobodde okubanga mbadde patient nafu bakamwe nafu nibanga tabasobodde kola KWC yonna abasajjano bawa kibayina ko wache babadde bagala somo bali nyoba balidira orensonga eyo kyenjagadde bategeeza ku security alert esooka eyo security alert yokubiri najja ne mbagamba nti electoral commission n'abafere baayo bagenze China okugula biometric scanners emitwalo mukaaga nembabulira baani abazirimu n'omukubo eyali kafulu mu kuteeka data mu computer n'okubasomesa bamukwata recently bibayita Aaron Masembe amuteeka makomera gaabwe kati nga bwe nabisoba byonna consignment bwe yazze nenjukira wa information yeno nga neto commission international abantu nti bagenda kukola ki bagenda kuleeta bintu ebyo ne kati kansoke enkulage wano sayo bakama yini nga confirminga oyo kola be information jenkuwa hiyo so that is not a challenge for us. Yeah, you said it was we always aim for the best and what suits our circumstances. That is what I have to say. The companies that are going to print ballot papers are different. When are they coming? The ballot papers, we have just concluded nominations. Yeah, where are they coming from? Now we are working on the returns for parliamentary, local government. Once we have finished analyzing the returns and so on and so forth, then we shall hand them over to the companies that have been contracted to print ballot papers from the world. Right. Kati bwalaba semere bakama nga sekanga ekikutuzi ekirabye eyalira ng'omanya nti ebintu by'ebyana byakiya enkiddamu bwalaba semere bakama nga seka nga ekikutuzi ekirabye eyalidde oba amaze okweyalira ng'omanya nti byonna byali byakiyaye nabagamba nga tebagambye information efuluma ekyo kiwedde kati mutegedde kati security alert ku nsonga eyeri bwete buno obakanjira mu busirikire bannayuganda bonna across the country tuli mu nsi ejjudde abafere n'abayaaye ekitongole kya NIRA nga kikolagana electoral commission
kiri mu kutambula mu ggwanga lyonna do to do nga kiri registering nga kicollectinga nini number. Kitambula do to do, village to village, parish to parish, district to district, bakola ebintu bibiri. Bwe bate bakuregisterinze bakujjako nini numbers ne fingerprints. Nchiddamu. Naye ne ba minister, ba RCC, ba RDCs, ne ba NRM agents across the country bali mu kukola gwe mulimu gwe gumu. Nini namba bagigula okugikujjako obojjigwawa bagigula akati w'emitwalo 2 ku mitwalo 5. Nchiddamu. NRM ngeyita mu NIRA ne mu ba minister ne mu ba RDC ne ba RCC batambula eggwanga lyonna nga bagula nini namba ne fingerprints wakati w'emitwalo 2 ku mitwalo 5 across the country, and it is taking place across the country door to door nationwide. After collecting signatures, nini numbers and fingerprints to fellow Ugandans who right now stay in abroad. So they have collected their nini numbers, their fingerprints, which are going to be used or which are going to be converted into data for electoral commission to help Museveni to lead elections. So as we speak right now in Uganda across the country, NIRA plus EC, Museveni's ministers, RDCs, RCCs, and some security agencies, they are moving around the country, bribing citizens, confusing them by paying them money so that they collect their fingerprints and their nini numbers. They pay around 20,000 and 50,000 Ugandan shillings to collect those nini numbers and fingerprints with the help of NIRA and the Electoral Commission officers. So they are doing it across the country because they want to collect enough data which is going to be used by Electoral Commission in conjunction with NIRA to lead the forthcoming elections. So that's a kitambula eggwanga lyonna so mukitegedde bulungi gwe muna Uganda yenna omuntu bw'ajjalaga nti ayagala nini namba yo oba akuggyeko ebinko oba akuwandiisa essaazi noba wandiisa omwana wo munnange ogenda kuba olonze akaluke tugendamu ka kifere. Bana basajja tebalina bululu kati bazze ku ground batambula ddo basaba nini namba zibasaba fingerprints bazigula emitwalo 2 ku mitwalo 5. Lwaki muwaayo obululu bwammwe? Nkiddamu bakomredi mwena musomeseba na Uganda tebawaayo fingerprints zaabwe, tebawaayo nini namba zaabwe already bamaze okulonda kwa Museveni kati kyasigaziza kyonna. Naye njagala kugamba nti n'essaawa enfu mu lunaku ebeeramu n'essaawa entuufu, essekendi entuufu n'eddakiika entuufu. Njagala bakomredi mumpulirize bulungi nnyo. Musekyutana ne maliriza. Nze nasooka okujja obbagamba ekintu kya biometric scan voting system nga tewali yakyogeddeko. Nenkibagamba Museveni kya planning okukola. Naye we twogerera bakomredi bannaffe bamu bakisomesezzaako mwebale naye eri abatannakisomesaako. Naye ng'ate abantu bekiyinza okwaffectinga be balemeddwa okusomesa ekintu kino. Bakansala wansi biometric voting system yegenda okukozesebwa okulonda naye bagenda kubbiramu bw'oba tosomesezza bantu bubi buli mu biometrics. Kyamanalo si firi bw'oba tosomesezza bubi buli mu biometrics voting scan system gye bagenda okulonda nabo bagenda kubba. Kansala si 5 ne Kyamanalo si 5 bw'oba tovuddeyo okusomesa bubi buli mu biometric voting system enfu naye bagenda kubba. Ba MOP mwenna musirize temusobola kuvaayo kuvumirira kintu kino. Nawe mugenda okuyita mbagenda okubbira mulindani agenda obogerera. Ba MOP buli omusaazi yandibadde yavumiridde dde ekintu ekyo muganyo kyogerako. Nze atagenda kukubeera atagenda kwesimbawo sinoonya akalulu noonya ka president. Bwe mbawa information ne mugivanga temwagala bakandidate ba national platform mwandibadde mwavuddeyo dda ne muteeka petition nti basobola kuleeta system gye batasomesezza bannansi nga tebagimanyi tetulina stable power mu Uganda y'amasannyalaze. Abisomesa bonna bali green bakirese kubbirako bantu era babuuze mu nsi ki nga bwe kyali kikoze. Kankuwa ekyokulabirako Uganda Bureau of Statistics ekitongole kikwasaganya mu kubala abantu n'ebintu byabwe kyakozesa biometric scan system okubala abantu mu Uganda zaafa zaagaana okukola.
mu America baligeesako mu Konda ne Ghana, Kenya as well. Kati mu Uganda watali masannyalaze n'abantu si bateeketeeke kiki bagenda okukozesa n'ekisooka obudde bwennyini obw'okulonderamu ne batwala okulonda omuntu okulonda akalulu akamu babungi lwaki mu kyalo yennyini esinga obungi Uganda amasannyalaze bwebanga Uganda tugibalidde ku 100%. Amasannyalaze gakavalingako almost 40% ku Uganda yonna. Nchiddamu Uganda bwe tuba tugibalidde ku 10 ku percentage y'amasannyalaze, amasannyalaze gakavalingako 40% wegali. Kati 60% watali masannyalaze ebyo bigenda kukola bitya. 1 time obudde omuntu obayina omumalako ng'alonda nga bakozesa biometrics voting system scan eyo. Buli muntu ekino kikwetagisa wakati w'eddakiika 5 ku 6. Kikwetagisa eddakiika 5 ku 6 oba 4 ekitone nnyo okulondesa omuntu omu. Kati kwata calculator okubisa eddakiika 5 nga tulonda okuva ku ssaawa 2 oba emu mpaka ssaawa 12 babalonza abantu bameka ku polling station emu. Bale eddakiika 5 kankubalire wano. Kangira wano mukali kitwale nti buli muntu polling station zigulawo ssaawa emu ba 2 kitwale buli bamumalideko eddakiika 5 olya bulungi nnyo eddakiika 5 omuntu omu. Kati eddakiika 5 time was 60. Am I right? Oba tubale nti eddakiika 5 buli muntu zibamumalirako. Kati eddakiika 5 zikubiseemu essaawa emu be bantu bameka abalala balonze. Mu ssaawa babalonze abantu bameka. Kati bw'okwata ez'eddakiika 5 ku bantu abalonze ku polling station n'ozikubisaamu essaawa n'ozikubisaamu essaawa 8 oba mu ssaawa 10 ze tulondera baba abantu bameka abalonze. Waliwo polling station ezina abantu abasukka mu 2,000. Waliwo polling station ezina abantu abawera 2,000. Kitegeeza nti abantu bagenda kulonda basinga obungi. 1 tuli mu rain season kyekisooka. 2 tewali masannyalaze. 3 n'ebirondesebwa mu Kampala bituuka lumu nga tebinatuuka okulonda ne kutuuka tebinatuuka. Mu ggwanga byonna ebintu ebimu tebituuka nayo. Okitegeera ebintu ebimu tebituuka nayo. Kati biometric system ene egenda kukola etya? Kati njala kugamba nti abantu muveyo mbategeeze batandika okuba ekintu kino. Mr. President osirise nnyo ku kintu kino. General Secretary osirise nnyo ku kintu kino. Ekintu kino mukireka nga kigenze bwekyo akasajja kagenda tubba akalulu. Kubanga bakafeze sente nyingi nnyo. Ngera bakafeze balina okuimplementinga ekintu ekyo. Balina okuimplementinga ekintu ekyo. Okitegera balina okuimplementinga ekintu ekyo okuzibira eddibu liryo lye babbiddemu ssente. Kati bwe tusirika ntoyogera ku kintu kino tuba tukola ensobi. Obutakuba biometric scan system eze gwe kansala bagenda okubbira chairman Yosifo bagenda okubbira member parliament bagenda okubbira ne president bagenda omubbira. Okitegeera kati bwe tukozesa eddakiika 5 tukwata 60 yessaawa emu ne tukidividinga by 5 tufuna abantu ndowooza 12 ababalonze buli ssaawa abantu 12. Okwata nkaaga nogamba divide by 5 be bantu 12. Kati abantu 12 yessaawa time was 10 hours. Ka 10 hours be bantu 12 abalonze ku polling station olunaku mu polling station abantu babalonze abantu 12 ku polling station emu. Ngalo family zina n'abantu 12 13. Kati ekyalo bwe kibanga kiriko polling station eweza abantu 10 abantu 15 bagenda kulonda dikabiro kabagenda kulonda ddi. Nkugambye kwata 60 divided by 5 ofuna 12 people per hour.
then okwate essaawa ziri ze tulonderamu okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 11 kitegeeza baba balooza abantu 12 olunaku nga luwedde polling station entono ennyo ezirina abantu abatono nnyo bali abantu 600 kati ku bantu 600 600 people ku kyalo ekimu minus abantu 12 kitegeeza abantu 400 tebagenda kulonda buli polling station kitegeeza polling station abantu 400 tebagenda kulonda tubalidde kuno mu average yeruwa tubaze nti kyalo kinda abantu 600 ne tugamba nti bokwata 60 z'eddakiika nkaga yessaawa emu dividing emu abantu 5 buli dividing eddakiika 5 buli mujja atwala okumulondesa be bantu 12 abantu 12 bakubiseemu essaawa 10 bantu bameka be bantu 12 kati which kind of nonsense is this olwokuba nti Museveni anadda already gwamaze collectinga kiba kitegeeza nti already yaba ayiseewo yo already aba ayiseewo kati omugaano okuba ekintu kino ba MP bakansala baani ani agenda obabeererawo obubbi bwemutanamanya kati otuvuddewo era nze security alert njimaliriza sijiddamu security alert ewedde katugenda ku video yatuleese era video etandise etya olunaku olwolwaleero n'olwajjo kansule nti mbadde ku mitimbagana basinga obungi Cameroon kyatabuse dda abaana kye bakola Cameroon bali mu kujooja gimalawo mpaka nga muzeeyi akoze eki mpaka nga muzeeyi avudde mu ntebe muzeeyi Paul Biya eno Cameroon kati abaana kye basinza okukola buli yabadde mu meeting balangiridde Paul Biya mbw awangudde waliwo mmeeya w'ekibuga katugamenti kyamani w'Ennakawa n'agamba nti congratulations Paul Biya balumbye amakaage ne bagookya n'ekibuga kyonna ne bakyokya protest vote olw'ensonga ekiri Cameroon kyekiri Uganda kampuni z'amafuta z'abakola emikwano bali mu gavumenti ya Paul Biya hotels z'abamakola emikwano emmotoka ez'ebbeeyi z'abaluganda bakola emikwano buli kintu kyonna ekiri mu Cameroon kya Paul Biya n'abantu be kati kyekiri mu Uganda nothing you lose because you own nothing and you have nothing to protect kubanga bo akugema campaign zaabwe they are protecting their gains so you have all rights to attack their gains because that is taxpayers money bana Uganda bategeeza Cameroon nga bwe kiri mu Uganda nti buli kintu ekimu ky'abantu bali mu government abaana babiyokyeza kati mu Uganda Museveni yakugamba they are protecting their gains which gains oinako gain n'emuntu nedda kati you know where their gains are situated so you have all right ko protest vote okola ekintu kyekimu kubanga ffe tufuna kyetu protectinga bo protecting gains zaabwe so Cameroon ndio zinazile no which ekintu bajja kuba bakigusiza kati namwe muno moto musoko mutegere nti mwina kyemufiirwa toyina boda toyina proti toyina mwana toyina ki bane bananyiri mafuta bananyiri companies zonna zaabwe oyina eddembe okukola kyoyagala kubanga you have nothing to protect because you are fighting with those who gained in your taxpayers money so kyekyo ekyo nakyo kimaze bwe mmalo kimala njala batwala speed ya yiri no Cameroon kamujemu malo creating space kati kansoke malo kola kyetuyita clarification kamalo kola kyetuyita clarification mumpulirize bulungi nnyo ne wankubadde Salonga Mulengejja simwagala simusajja Muganda yasalawo kusanya Obuganda era musajja wa NRM naye mvumirira ekikolwa ekyabavubuka abeeyita bazzukulu ba Buganda n'ab'emyoyo emitono ADF beekozesa ne bamafiimengo bakozesa abagenze maaso okujingirira ebbaluwa etambula mu WhatsApp groups across the world nga baji draftinze mbu evumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okukyala ku malaalo ga Obote ebbaluwa ne bagiwandiise bulungi nnyo
ne bagitekako omukono gwa Ssalonga Mulengejja naye ng'ebbaluwa eno njingirire si ntuufu wadde Mayiga simwagala. 1 singa ebadde ku mukutu ngwa BBS Terefayina ebadde ku mukutu gwenga ogwe Ssalonga Mulengejja ebadde ku BBS oba ku mukutu gonna ogw'Abaganda egiri okwo nandibadde envayo ne mukalakata ne kati sobola kalakata musajja ng'ekintu kino tannakifula official banga takitadde ku mutimbagano gwe. Manya akabinja keeyita ak'abavubuka abazzukulu ba Buganda abawandiisa ekibaluwa kino mbu bavumirira era nga bataddeko omukono gwa Wasanyakawo Charles Pipa na Ssalonga Mulengejja. Ekyo si kituufu. Ntegeeza gwe Munnayuganda yenna afunye ebbaluwa across the world nga abasajja bali mu Buganda abali mu Buganda abasajja bakolegana ne NRM bawandiisa ebbaluwa eyo. Ebbaluwa eyo si ntuufu wadde Ssalonga Mulengejja simwagala. Wabula si yawandiisa ebbaluwa eno kubanga tannagiteekako wadde tannagiteeka ku mutimba era singa badde agitadde ku mutimbagano gwe abadde awedde. So ebbaluwa eyo si ntuufu. Yeno bwet. So njagala mu kitu enti ebbaluwa gye mwina mu WhatsApp group nfu eno bafumbye enfumbe. Mugira bulungi nnyo. Eno fake. Ompuliriza bulungi nnyo. Eno fake. Sigenda gisoma olw'ensonga ebigambo byawandiikiddwamu by'abasekinoomu abaagala okuliyetinga olutalo. Nze sikolagana Ssalonga Mulengejja na bintu byakola Emmengo wabula ene ebbaluwa tannagi okujjako ng'agitadde ku mutimbagano gwe oba ku mitimbagano egiri Emmengo awo tujja kufaafaagana naye ebbaluwa etambula n'akabinja kanze okuba nga giwandiise bwe bubinja obeera bw'ovuuka Emmengo abeeyita bazzukulu ba Buganda. So njagala obategeeza ebbaluwa etambulira mu WhatsApp group si ntuufu. Ompulya bulungi nnyo okujjako nga egenze ku mitimbagano gyabwe. Nze omanyi njagala kwogera ekintu nga nkirinako obujulizi naye eno ebbaluwa sinagira ku mutimbagano gwonna gwa Buganda oba gwaki gwonna wabula mu WhatsApp etambula n'ekyo kikyamu tannawandikako bbaluwa okujja nga agitadde ku mutimbagano gwe awo tujja kwabika eyo ngivuddeko. Kati jo nabakoledde video ne mbagamba nti Medi Nsereko Ssebuli wa siyaasa bamukunkumudde omukono mu kibya ku luleereeto lwa CBS FM ne mbagamba nti entabu yavudde mu mukulu Medi Nsereko okukwata mu kibbo kya mukama we n'alondamu emmwanyi nga tamuwadde lukusa. Ne mbagamba njabalira full details nga nze baga nti atakulekera nawo tomulekera nadibanga Promax atudde ku mutala wano ifane nabi batereddeyo dda n'amanya g'omukyalo ono wabula ngenzo atokitegeerako nti omukyalo ono era ng'oggyeko kuba nti nfanfe wa Mayiga ate y'omu ku baapologesti w'Amayiga ono kwegamba bw'abadde ng'akola emirimu gye era ng'akola ki ng'alwanira ne Mayiga mu bintu by'abadde akolamu y'oyo omukyala y'oyo eyavuddeko obuzibu wakati wa Medi Nsereko ne Katikkiro Charles Peter Mayiga okutuuka okukolagana n'abakungu b'Emmengo okugoba Medi Nsereko ku radio kwabadde akola. So kati y'oyo omukyala yavuddeko entabwe y'oyo. Amannya ge nagabateereddeko dda mbawa full information. Amannya ge bamuyita Nakalyowa Robina. Ono Nakalyowa Robina kajiiko ttabula munzaalo y'Emitiyana Namukozi. Ompuliriza nzaalwa y'Emitiyana Namukozi. Omutegedde bulungi y'oyo ayina ne sister we abeera Bulenga Kireka Bbira eyo sijja gendayo nkomyawo ku nsonga eyo. Mukitegedde bulungi nnyo oyo naye kamujje mu akayivu yange olw'ensonga ekyo nakimaze bulungi sikiddamu njagadde bawa proof na evidence ku nsonga eyo. N'ebbaluwa eno kansooke njijjemu tulyoke tugende mu maaso. Kati njagala olwaleero mutegeere bulungi bwe mbanga bagambye ekintu mba nkitegeeza. 1 nabagambye kuno ku social media tulinako ba inspector of information nga ba inspecting abantu waliwo ba inspector ba information nga ba noopu ba inspecting atefa ba noopu ekitali mu NRM mu NRM bakola propaganda ku Kyagulanyi ne bakola propaganda ku noopu
teri wa NRM account attacking information aba NRM jibako yugera ku kyabo wabula mu nubu mulimu aba account attacking information yaffe ne bagida diffusinga oba ne bagida routinga abaga ekyo wakyogedde wandi badde yogera boti ekyayogera tekijja kukola kino kye kijja kukola fe tugenda kulwana ono temutuza mu ntalo zino kati bwe tuba tulwana entalo za street tezibaako formation buli omu waakutte waakuba kyobala nti omubbi tebamutera nti omubbi bamukuba wano omubbi w'omusanze w'okuba kati ba inspector general aba inspecting information yaffe no gi inspecting abatumiddeko nnyo ne kuluno kamba tegeeze na kino kibaddiremu atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutomera bw'oba oyagala omutwalo ne kubulako ennusu egi ogwo tebakuyita mutwalo bw'oba oyagala akakadde ne kubulako ennusu 10 ogwo ako tekaba akakadde bw'oba oyagala akawumbi ne bakubulako ennusu embaba tebakayita kawumbi nga bwe batukuba ne babaako kye batusuuza nga bw'ekibiina kya national platform naffe tugenda bakuba ne bwe tunaabasuuzaako abantu basatu nga tebagenze mu nkuuka tuba tubakubye yenna agamba nti yali agenesta ekintu kino kimenti bamukubidde akasimu kuba obusimu bangambye butambula babitekisi bakuba obusimu basasula ne ssente nkiddamu yenna agamba nti tetukuba nkuuka fe enkuuka tugikuba tuga abantu ba national platform abaagala enkyukakyuka bwetagenda tetuga abannayuganda bana tuga abaagala enkyukakyuka tebagenda kati ne bwe batuggyeko omuntu omu nga tagenze eyo oyo ewaffe abasiga tetwagala kumanya lwaki nabagambye enkuuka before which ewedde nabagamba enkuuka ya wealth creation yegendo gisasula ne MTN ekireta MTN baagala kujjawo red nti Airtel yebadde jjuza red mu nkuuka kati baagala kola yero ng'Obuganda bwendoosinze NRM bambale yero yenna ntisha za museveni bagenda zigaba yensonga lwaki bakoze ekintu ekyo kati nyongera kugamba gwatamanyi history enkuuka business si ya Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka okujja ku nkuuka abeeranga gobone yagala okulaba ebiriro n'okubuuza ku bantu business siye business eno ya Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge ejja wasaanya business ya Abe Mukiibi business ya Kawoya Mwebe business ya Kasozi abantu bali aba bana Ssaabasajja Kabaka si business ye nkiddamu business y'enkuuka ya Charles Peter Mayiga Abe Mukiibi Kawoya Mwebe ne Kasozi akuli abakozi ku CBS bannanyini kampuni bannanyini nkuuka ng'abadde tebakimanyika abajjukize nti mwe mulaba nkuuka mu kusooka waaliwo ekitoobero nga kibeera wa Nakivubo Stadium Memorial Stadium ekitoobero no kyatandikirwani Peter Sematimba owa slowly by slowly yali nanyini kitoobero era bamukunkumula omukole Mengo program y'ekitoobero nefa bwetyo nabagambye Peter Sematimba ataddawo n'Enjuba Times kampuni y'amati y'amawulire nga yegase n'abakungu abala mu Mengo ne bagisuula kati njala kugamba muganda wange enkuuka si ya Ssaabasajja Kabaka ajja buzinga omuntu omulala yenna kati bano kye baagala kozesa chance eno kubiramu national platform njagala kuwa information nga nkuwa n'obujulizi wait a minute njala kazanya wano nkubulire kampuni zinakugamba sagala kuyomba na sagala kazanya nkubulire kampuni zinakugamba before ngati kanakala nkafulumye leero lindako nabagamba ntya CBS ani MTN ngenda kazanya bitundu enkuuka CBS ani FM enkuuka CBS FM ne MTN nabagamba ntya 1 week back nabagamba ntya manyi kwa information ekulako ne evidence kati kankutwali wali wa sponsor
kati uli aba sponsor asoose na nyini company MTN okubiri uli abulungi nnyo Mizwa banki nkuru ya Uganda. Ne operation was creation. MTN. Wiki number ngamba gambe bintu bino ngaba benyini batiddo bifumi ba CBS ngamazo bikuba. Kyemba gamba tinze eva mbabera maso ku information. Nabagamba MTN bagite egende okusasula enkuuka eno bambaza abantu yero bajje mu nkuuka bakole ekintu ekiraga nti Buganda endo sinze NRM yendo sinze mu 7 eyo kala yeleta kati wealth creation ye main sponsor kuba kati bagala kwata Buganda jikapicha nga toba wayogera isonga kyabula mukiza ku CBS kati gwe mukulu ngambu obutete kubankuka gobo okolerani nategede abitexi adaba kungu mu CBS bakubira obusimba komre banaite mukuba kintu ekyo mu abade mwagala kichovula ati ambaje bagati enkukate mujikuba tetukwatako e business ya kabaka bikisobo ngera bagamba yo si business ya kabaka business ya Mayiga abe mukibi Kaoya ne Kasozi ne Salimu Sale sente za wealth creation ezo ulimi zitandika ziti okupromoting ebivulu bya Buganda emengo enkuka y'abalimi nkubuuza enkuka y'abalimi mukozesa obwongo bwammwe mutegeere kyebagala image ya yellow bajjawo ya Airtel myufu ye image kyekintu ekimuseki mu message eno ndozo kitegedde bulungi nnyo kati gwe comrade ye nayagala enkyukakyuka togeza n'ogenda mu nkuuka gireke sigale waka genda mu bintu by'okusaba baleke bafene ekintu kyabwe mulekera no twalo mulango kubanga mu supporting government ya Museveni ebatta ewamba abantu etwala ettaka lyammwe ebattira abantu olw'ensonga nti government yawamba Mengo n'egitwala kati mugira mukola ki mugira muwagira mpola awo tuvuddewo ku ky'Emmengo. Alright, wabuzibidde olwaleero nabagamba wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owozikanga yebemya bekkiriza enswaso etayanula yerege engalabi bwetugamba nti yaddeko nga Anita Amongi anti ye mubi omweru munnange ye yalowoozezza nti okubba akalulu n'olemesa abaana ba Nuupu okwesimbawo kijja mukolera wetwogerera gamubugumye gatya NRM yennyini emusindiseko bambega ne gavumenti okutandika omunoonyerezaako kiki kyabala bamuli bubi batya bw'alabye nga bimu bijjiridde olunaku olwaleero abasisi b'amawulire aba NTV abagasakira mu parliament bwe badde bagenze ku parliament okusaka agaleero abasirikale ba poliisi n'abamagye abawangaalira ku sectors bagambye abasisi b'amawulire ba NTV nti we are very sorry today you are not allowed to access the parliament premises. Abani babuuza why ne bagamba nti we got orders from above not to allow you to enter the parliament because you have been misleading people about Anita Amongi and NRM preliminaries whereby you have been beating it too much. You are beating it too much. You are beating it too much NRM via this so-called unopposed member of parliament across the country. So, among the people you've affected is Speaker Anita Amongi, mumukubye nnyo ne muswaza okumutuusa ku seeryo. Kati NTV nayo neesirika ekyembi bwe bajjako ne tags zitabakiriza kuddamu kuyingira mu kintu ekyo ekisetteeserezo. Kati information wetuse kati ne ku ground kitokota omukazi bamutaddeko by intelligence officer totandika omunoonyerezaako ekigendererwa kiki kyalina ki ekimusindiikiriza era mujja kuwulya ebinaddako naye nga NTV babajja okugjako nga waliwo ekikozeseddwawo naye ekitali ekyo yo NRM n'Anita Amongi bandibanga bagenda funa obuzibu gye mujja bukatono. Alright, awo tuvuddewo kati bakomredi mwenna n'abaganda bali mu kusponsoringa ekiwozibozi kya
late Obote akena nga bagala kwa president banji nnyo kati right mwalabyeko omusajja gwe bayita Kankaka is a spy agent. Kankaka ye timu ya Chimbugwe Live abajja mu kusooka abadde balaba video za Fezino nalwana ne Chimbugwe Live ne nano yo Kankaka mukozi wa ISO ne kati wa ESO lwaki wa ESO nti kati aketera bweru wa gwanga era ensi gyali musimanyi nsi gyali nabe kali mu Middle East bakomedi mwana bali Middle East mwegendereze nnyo omwami yo Kankaka tabanga ko wa national platform tabanga ko member era taberanko mu kibiina kyaffe olwokuba nti bano bakama Fred omugamba jangu we Fred luwanchuka ne bamuwanira emyezo okwogera nafuna numbers ezo kati numbers ezo zumugoberera mwafunira target government zeyagala nga zizze jali nga balowooza bano baki balowooza Kanka wanchuka kumba basika eriyo nga kiyakola omugenzi jakana nadduli kubanga bali mission etajjakana nadduli ne Frank Gashumba ne Chimbugwe wa Chimbugwe Live kati mutegete mumala budde nnyo nti mulwano oyo musajja one mufere mukozi wa ISO kati wa ESO kubanga ali weru wa gwanga kati bamusindisi ayogere bigambo ebyo kasoka kubuze comrade nagamba Kankaka jatambule ng'omuganda ndagamba lalo gajjajjawo yaganda tagalina bye bisajja biganda manya nakugabula omusajja nga alina omuntu omwetolovu gulinganga sweet bomb ng'ayogera ajabiikiriza nga tasobola kunnyonnyola nsonga nga taswala ne wabakoze ekikobero nga taswala zezimu ku qualities ez'abasajja baakabano namugamba challenge nga ndage ekijja ky'abajjajja byagano kindaga ne mugamba mwe mwali mu lukolo tajjakana naddule mumbuuza bana yagano kikkiriza gano kikonfessinga ne yiyo ali mu lukolo olutajjakana naddule kati mmamalira ko budde Kankaka musirikale abegera ESO mu nsi gyali essaawa zino njagala improving enti yalabaddeko mu activity ya national platform yonna since 2021 njagala improving enti yalabaddeko mu activity ya national platform since 2001 okumpi enyo kofutanaga 2017 2018 agireete teriyo babuukira zitokota kubanga basindika abantu awo bajje bafune numbers nga Chimbugwe yajja kati bafuna numbers ezo mugira mbabe balina omwoyo gw'okulumira eggwanga nga bafandinga boogera story katusobola okugula emundu tusobola okukola bwetu tikati bombuli ebozibozi byebyo ng'atandika okupiikinga nga kati olumala nga bakufunako information nga bagamba nti onali more serious than what we thought nga bawayo details gwe nga bakukaba zezo system ze babeeramu okitegedde buli kati mmala budde ku Kankaka oyo mbega kansoke nkubuuza bw'abanga muganda ng'agamba nti yasoma amawulire yali asomyeko history yenalaga ebyaliwo mu 1962 ne 1966 n'abalaga abaana beeta bikolwa ebyo yali ababalazeeko lwaki abukira kya kubanga babasasudde ye time ebaddewo bakozesa era njagala ogenda okolera inapu listen njagala nkuwe time ogenda okolera inapu y'abakritiki bonna bakriticizinze Kyagulanyi ku kintu kyakena those are state agents era abadde nga bakriticizinga president one they are state funded Mengo funded abalala babadde nga basasulibwa okriticizinga Kyagulanyi bava mu ADF eyampuuga kwe kulina kale akakazi akampi akalinga gali mpitawa akogera gajjabikiriza kannakato kuba na kukazi Kanyarwanda tasobola kubulya kiki kituufu kyali kati omukazi wa mpuga y'omukubbo njagala ogenda okolera inapu video zono zigatte otandika okola bonna ababadde balumba Kyagulanyi bebaani yeyo grupu ya NRM ebadde yejigise mu opposition teri muntu mulategera asobodde kulumba Kyagulanyi taliyo bonna era abadde baagala change amanyisitole bavuddeyo ne bawagira Kyagulanyi kati bano bonna bakritik bonna genda olabe video zonna abakoze obutambi bonna beebo era abaddewo badde balinda muzannyo gwa kukuba Kyagulanyi bamukubeho mwandaawe bamukube waka mulemeseeyo ne mambuka mukube kyaganye kyafiiriddewo kati bannange nganze bwe nabagamba ngenda boy information na buli kimu kansooke mbawo ekintu kino osigina nsibonya nakatambike kati katugende wano twagala kusamalazinga kintu nitumekiwa budde olwaliro lusembayo kyogerako kyekiriwa gambo yenna munnange atemeggereza nga magga
abiika mumbulize bigambo bino wammanga biringa 12 ekisooka mumbulize owaayi gwakuba Kyagulanyi Obote yakuba abatakati ya gaasi nga bagenze ku parliament mumbulize Kyagulanyi n'Obote bebagaana kabaka ogende Bugerere era Kyagulanyi n'Obote bebakuba abantu basabasajja kabaka amasasa abatta mu butagenda Bugerere babuuze Obote ye yawangangusa Ssaabasajja Kabaka Mutebi e Namibia babuuze Obote ye yagaana okumaliriza amasiro g'e Kasubi babuuze Obote ne Kyagulanyi bebayo kya amasiro g'e Kasubi kibambuulize babuuze Obote ne Kyagulanyi bebatwala abataka ewa Museveni era babuuze nti Obote ne Kyagulanyi bebagenda mu bwenyi bwa Bulange Mmengo ne bagulira abataka ba Buganda ettaka mu bwenyi bwa Bulange era babuuze nti Obote ne Kyagulanyi bayo kya Bulange Mmengo oba bayita Republican House babuuze Obote ne Kyagulanyi baba Ssaabasajja Kabaka obutwa Salonga Mulengejjalo kavaga nti yabadde araje babuuze nti Obote ne Kyagulanyi bebagana government okuddiza Buganda ebyayo emyaka 40 babuuze njagala ombuuzi ba propagandist yao ebibuuzo bibambuulize obulya bulungi nnyo omala bambuulize abali Mmengo wattu nga mwogera kuno nakuli ng'olwano bako njagala bambuulize nti nga tebavuddeeyo kwogera ku mugenzi Abubeka Kakyama Mayanja eyakwata Obote n'amutwala mu lubiri ebamunandika okusinkana Ssekabaka Muteesa ompulya bulungi nnyo era ebakulembera okusaanya obwakabaka bwa Buganda naye nga mukyala we kati essaawa zino eyeyitowa ekitiibwa Maria Munkalu Mayanja minisita wa Buganda Mmengo ekyo kyo nga tebakivumirira bannange babuuze nti Maria Munkalu akole Mmengo ate nga bbaawe y'omu ku baleeta KY ne bakyankanayo obwakabaka Buganda nga tebamwogerako bw'onoomala okubambuuliza ebintu ebyo then bajja kutegeera nti abantu tuli bakoowu nnyo ate information tugireka bulesi tetwagala nnyo kuleekaana n'abantu awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kati katugendekokko ate eno ebuzibazzi mutegeereyo bulungi ebuzibazzi we waluwa mpulira bulungi nnyo kamala okusazaamu katugende ebuziba ki ebuzibazzi we buluwa ensonga lwaki Museveni yagala okuwandika history nga amuwandikirako yekka nga bajjawo civic education bajjawo political education mu Uganda ne history gwe batakyasomesa mu butuufu bwabo kati kandi kuviire ku ntono nga butuddamu abasajja bennyini ayuza buzibu nga bafuka banaaba katuddeyo bwe tuti wattu ebidiba bidde wannyini byo naffe twagala biddiza bannyini byo abeefudde bakagubiro ng'ejjindu ly'enkoko erireko kwata embere ate wattu erikwata emabega w'ekisambi bwowe kugulu kw'enkoko kati tuzzeeyokko buto njagala ombuulize abantu bano wammanga abanenya Kyagulanyi nti omukulembeze yenna bw'aba wakufuga ggwanga talondebwa kitundu kimu kya ggwanga gy'asibuka bakiyita Uganda ekitegeeza nti alina okugenda okunoonya obululu wonna wonna mu ggwanga kyekisooka ekyokubiri omulimu Kyagulanyi gwakola gwa buwumbi na buwumbi bwa nsimbi obutamusasuddwa gwegulwa ekigambo kye bayita dialogue ekigambo kye bayita sensitization kye Kyagulanyi kyakola n'okuyunitinga bannayuganda
ng'okuva mu 1962 ensi Uganda bwe baali bagigasse yaddamu ne yawukanamu olw'ebikolwa by'abazungu ne bannakigwanyiza Abaganda nti bateekawo okwawukana mu mawanga nti Omuganda yeewala n'abava mu mambuka nabo mambuka bawala n'Omuganda ekitali kituufu olwa information eyaliwo enkyamu kye twagala okujjawo mbaddemu kye twagala okujjawo. Ladies and gentlemen, our fellow Ugandans, mostly those residing in the northern part of the country, and by names of Rembuye Fred, I'm here to inform you that, according to the history, since 1962, when Uganda got its first independence, we were fooled and we were lied by the British and other people, more especially the so-called elite Baganda, who created the system of divide and rule, which ended up creating blackmail and propaganda against the indigenous tribes in Uganda. Listen very carefully. Whatever went wrong between those years, and is still going on, that is wrong. Because Museveni and his masters, the British, they are good at creating system or divide and rule because they don't want unity. You know it very clear that when people get united, they are not easy to be defeated and they decide their fate according to what they want. But when you divide people, that means the person involved in that division, for himself and for his gains, he contributes 100% in dividing people so that they can't get the common cause and the unity to develop their country or to have the common goal. That is what Museveni has been driving all along, plus his masters, the British. So I'm here to inform you, the way the indigenous tribes in Uganda, we don't have any problem with you. The problem was that we lacked sensitization and history was hidden from us because the people who were supposed to teach or to eradicate we Ugandans against the divide and rule system, which is still taking place, all they went silent and others, they were paid off to keep quiet. Instead, Museveni was creating divisions amongst the indigenous tribes in Uganda. That's where we've been hearing that Baganda hates people from north and people from north hate Baganda, people from west hate Baganda. So, and this is been continuing going on, but that is wrong. It's time to unite Ugandans so that the enemy who intrude our country can leave our country in peace because we need to unite. With the Baganda and other tribes in Uganda, we have no problem with you guys, the indigenous tribes in Uganda. So I'm here to inform you that whatever Robert Kyagulanyi Ssentamu is doing, that's the right thing which was supposed to be done before, even before him. But the past leaders neglected that system of uniting Ugandans because politicians, they ever gain in the system of divide and rule. That's how they gain their power. But right now, for us, we are fighting for unity amongst the indigenous Ugandans. Mochitegedde bulungi nnyo, njagadde basindikira obubaka. Namwe abamanyi oluzungu obutonotono byebyo. Kati njagala mumpulirize bulungi nnyo. Njagala ombuuliza abantu abo mu kimpowooza. Buno obubaka njagala busindikira. Gwabadde angoberera emyaka 6 nga nkola program Imbulimbulange Mmengo. Njagala kugamba. Oli olulangira olimu empeke emera. Teruyina buzibu nakikolwa Kyagulanyi kye yakoze era basanyufu nnyo olw'ensonga amazima bagamanyi ebyakolebwa byali birala n'ebyogerwa birala. Kati mumpulirize, njagala osooka obuuze Obote yajja atya mu Buganda? Baani abaleeta Obote? Mpuliriza bulungi, baani abaleeta Obote? Wulira bulungi. Mu 1962 nga Buganda efuna obwetwaze, Abaganda bennyini abaali basomyeko ku bitabo be baleeta Obote bennyini mu Buganda, nga akakodyo kaabwe kaali ka system ey'abawulimu ofuge bo era n'ekigendera kyabwe bwe baateeka Ssekabaka Muteesa mu ntabwe ey'obufuzi bamugamba nti gy'ofuuke pulezidenti ey'Obwakabaka bite. Ate nga pulezidenti yalina okubwako akalulu, ate nga Kabaka takubwako kalulu, bane bamubuzaabuza era ne bakola kye baali baagala. Kati mu kuleeta Obote, Abaganda bano balowooza nti Ssekabaka Muteesa ajja kuba muzibu nnyo okumanipuletinga okufuna bo be elite kye baali baagala. Ompulya bulungi nnyo.
abaganda bengendo bamenye ndabasubiza amanya agamu sinagafuna abaganda abali basoma mu kiseera ekyo bagamba ntulokuba tugenda fuba tufunye independence kijja tubira kizibu nnyo okufuna betwagala nga bannabi abufuzi mu independence eno nga Ssekabaka Muteesa yakola ki yaliwo kati ne baleeto ne bagamba tetujja ne balimba Ssekabaka Muteesa jafuke president Obote bamuletenga prime minister ng'Obote bamanyi mujega nnyo era mu bujega bwe naye yabazannyo omuzannyo gwegulwa bakimanya Ssekabaka Muteesa si mwangu ne baleeta Obote abaganda bennyini go bagenda okukozesa nga papeti waabwe okufuna bye baagala nga Ssekabaka Muteesa kyali kizibu nnyo omuteeka mu bintu by'ekisiru kati kankubuulire abavubuka abo abamu kati bagenzi waliwo muzzukulu wa Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka mukama amuwummuze mirembe wadde naye yalina amawaggali ge Ben Kiwanuka bano abasajja baamanya ba elite nti balina omulwana okuleeta Obote mu Buganda ne batondawo ekibiina kye bayita KY nga kyabaganda okulwanyisa Ben Kiwanuka kubanga bagamba nti Ben Kiwanuka ajja kuba takkiriziganya oba ajja kuba tasobola kugendera ku biragiro bya Ssekabaka Muteesa lwakiri baleeta Obote n'abeera prime minister okivulira ekintu ekyo Muntandikwa Ben Kiwanuka was more popular and powerful than Milton Obote ekyo teri agenda kigamba Muntandikwa Ben Kiwanuka was more powerful and more popular and more educated than Milton Obote. But the same elite in Mengo, they thought that it's very easy for them to bring someone from far from Buganda whom they are going to use as a puppet so that they can gain what they wanted. Ne balwana Ben Kiwanuka, ne bamuleka ebbali, ne bagamba mbono Ben Kiwanuka tasobola kukkiriziganya na birowoozo byani bya Ssekabaka Muteesa. Ne basika Obote ne bamuleeta ne bamusembeza mpaka ku Kabaka ne bagamba katwegatte ne bafominga KY okulwanyisa Ben Kiwanuka wabula ebintu bino byonna bagenda biteesaako mwenna bali Bungereza entuula ezatulanga era nkasita mu Bungereza waliyo ebyama bingi nnyo bye batafulumya era nkasita mu Bungereza waliwo ebintu bingi nnyo bye batoogera ebyaviirako Buganda okutabanguka ne Uganda okutabanguka n'ebizibu byonna ebyaliwo era nkasita e Bungereza kati wuliriza bulungi nnyo mu biseera ebyo abasajja bano be baleeta Obote kwaliko Dr. Lubowa oyo omu kwaliko Oweekitiibwa Ssempa kwaliko Dr. Lumu kwaliko Ibingira ono yali ava mu Maserengeta kwaliko Josh Mayanja Nkanja yali musajja Muganda kwaliko Abeka Kachama Mayanja kwaliko Dr. Samson Kisekka saako n'omugenzi kati Daudi Ochenge n'abalala musobola okwongerako mu kuba bode tulina butono gano ge mannya agaleeta Obote mu Buganda nga balwana Ben Kiwanuka muzzukulu wa Buganda kati lwaki essaawa zino bino ebintu basobola bibagamba ate babiteeka ku Kyagulanyi wono nga muleeta ki muleeta Obote bano be baakola okulwana Obuganda bwennyini ne balwana ne Ben Kiwanuka bennyini mu Buganda ompulya bulungi nnyo kati tuvuddewo eno gurupu yennyini nga bwe mbagambye nti yaleeta Obote e Mengo nga balwanyisa Ben Kiwanuka kati mukuleeta Ben Kiwanuka mukuleeta Dr. Obote balowooza nti Dr. Obote bamuleesenga omujega ajja okubanga agondera ebiragiro byani byabana abantu nga bagenda kukozesa Ssekabaka Muteesa bwe baleeta Obote mu maaso ga Ssekabaka Muteesa akasajja kaali kayaayi kaavunama ne kakuba mavi ne keetolobojja mu nfuufu Ssekabaka Muteesa n'agamba abaayi ate kino kiki tuliko ono omusajja nga ate simulabanga kukumbeko kaali kategedde nti bali bagenda kazanyisa omuzannyo kati nawe ne kabalaga nti omuzannyo gwabwe bagenda gufiiramu ne keeyala ne kakola buli kimu ekyali kiwa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka
naye babi mu budde obwo n'akola ki n'ayitika. Bano baali balowooza nti akasajja tekasobola nakweyala wansi ku ttaka, kati ne kakikola bulungi nnyo ne kabaleka mu geemu yaabwe. Mu budde obwo waliwo Katikkiro Kintu yaliwo, era ne mu lukiiko Lancaster yali bulungi nnyo. Katikkiro Kintu yabagamba, jjukira Katikkiro Kintu kiteeberezebwa nti ebitabo bye byali tebiwera bulungi nnyo, naye olw'okuba nti yali Katikkiro ate nga bano ba ayino moba elite balinamu obutabo buwera, kati bamujevunanga nti Kintu naye kyagera tuga olw'ensonga nti saate tubuuku tewera bulungi nnyo. Kati ye bamugamba ebintu bino Katikkiro Kintu yalona bagamba ebintu bye tebijja kukola, Buganda yandigenze yokka okusinzira ku kye tulaba. Bayino mobe elite bamugamba tekisoboka, ne bayita babega wa Katikkiro ne balomba Ssekabaka Muteesa bamugamba nti Katikkiro byagamba mu buyabuya olw'okuba n'okusoma kwa Munguba bino betuleese bibisinga obukulu, oyo Katikkiro talina kyatugamba. Bw'atyo Ssekabaka Muteesa olw'okuba nti abantu bano baali basomedde ku ssente za Buganda ng'ate awuya Baganda tiyamanya kikusike kyali mabega waabwe. Bw'atyo nga Ssekabaka Muteesa awuliriza ebintu by'abano abantu ne gurupu yaabwe ne bagenda bulungi nnyo, ne bamuwa information yenfu, ne bagenda mu maaso n'eddiru yaabwe. Bwe bagenda mu maaso mu ddiru yaabwe yayitamu obulungi nga baali bajagala. Ssekabaka Muteesa n'afuuka pulezidenti nga bano baali bakibaze olw'okibala. Kati ekizibu ekyaliwo nti Ssekabaka Muteesa wakafuuka pulezidenti bote n'afuuka vice president. Bennyini amannya g'ensomye gaakola ekintu kino wammanga. Bafuuka monondyamu na mulindyamu. Bajjanga information wa Ssekabaka Muteesa ne bagigamba Obote, ne bajja information wa Obote ne bagigamba Muteesa, ne bakuliyetinga confusion. Ompulya bulungi nnyo, ne baconfusinga Ssekabaka Muteesa, ne baconfusinga n'Obote. So nga ate Obote bamala omuyisizaawo ddiiru eno, Obote abasajja bano yabakwata ku mukono n'abakola nga Museveni bw'akola. Yawa buli kimu kye baali baagala, omwali ensimbi enkalu n'emmotoka ezaali ez'ebitibwa mu biseera ebyo. Bulijjo mwebuuza akodyo k'okugaba emmotoka Museveni yakajjawa n'ensimbi. Copycat ye Obote. Abasajja bano bonna benjogedde, Obote yabawa ensimbi enkalu n'abawa n'emmotoka. Mu biseera by'okufuna emmotoka kyali kya bugagga nnyo. Obote yakola ekintu kye kimu, yakwata emmotoka ne ssente enkalu n'aziwa basajja bano abaamukolera omuzannyo ogwo. Naye ekyasinga okutabula Obote ng'ebigambo byayogera nabo babizze ewa Ssekabaka Muteesa, bye boogere ne Ssekabaka Muteesa ng'abizze ewa Obote. Kati Obote n'agetinga confused. Abamanyi history okunsingako, Obote yatuuka ekiseera n'agetinga stuck, n'akwata abasajja bano n'abateeka mu makomera bonna okuggyako abaabulako abo baalinga 3 abasigadde bonna ku gurupu ne bateeka munda nga batandise omuconfusinga n'abasiba. Bano bennyini okitegera bulungi nnyo, bano bennyini. Kati kuno ebyo ne bijja nga bitandika okutambula, ekigambo wali kitaliiko vidiyo oba ekitawandiikibwako mu article yonna, kubanga ebiseera by'obutambi bwalengawo. Ekigambo ekyo kitambula nnyo, tekiriiko bujulizi nti eggudu Muganda is a dead one. Okusinziira ku sources zange, ekigambo kino Obote agenda okijja mu kamwa ke kitaliiko bujulizi nga Abaganda bennyini abamusomera omuzannyo bamubega ne babitwalira Muteesa, ne babijja wa Muteesa ne babireetera Obote. Kati bambi n'agetinga confused. Weyagambira ekitaliiko bujulizi, mbu weyagambira eggudu Muganda is what? Is a dead one. Nenga tekiriiko bujulizi buwandiike oba akatambi konna olw'ensonga zino. Bwemala okukola ebigambo ebyo, era kino kyekyaviirako entata yonna ebaddewo mu Buganda, nga naye Museveni mwe bali mu gavumenti omwo, jjukira baakoleranga wansi nga bakolera Obote, era okweyiminga okukola obuyeekera n'obutemu bw'okulumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okutuka omuwaŋŋangusa saako n'omulumba e Bungereza ne bamuttirayo. Naye nga abasajja bano n'abalala bali mu Olulangira abaakola ekyamaanyi ennyo be baali emabega w'ekintu kino.
Ulira bulungi nnyo. Bulijjo mwebuuza, the lost counties zaddayo zitya? Buganda ziyamaze okukunyaga ku bajjajja baayo. Lost counties zino ziddayo kuba zasooka kuteesebwako e Lancaster, mbagamba nti Lancaster aliyo ebyama bingi nnyo. Era bano ba elite be baegamba Obote nti amasaza gano gakole ki? Gaddeyo. Ompulira bulungi nnyo. Amasaza gano ne bagakobako akalulu mu parliament ya Uganda ne gaba galina okuddayo. Wabula Obote yabagamba no. Ebintu bino tusobola bikola nga tetwogere nani? Tetwogere na His Majesty Kabaka of Buganda over the president. Ba elite bagamba Obote president aliko essaazi no Muteesa talina maanyi go prime minister kola buli kyosobola okukola mu buyinza bwo era bennyini bebaaviirako amasaza ga Lost County nago ogakubako akalulu gaddeyo bamugamba you can sign as a prime minister kuba all power belongs to you as a prime minister. Naye ngaye musajja wattu yasooka n'abagamba tusooke tukanzireyo twogere omusajja ku nsonga zino. Bano ba elite benjogeddeko bennyini bamugamba nti gwe prime minister gw'olina amaanyi tokkiriza sayininga bwe kyoyagala kigende mu maaso. Bano ba elite ompulira bulungi. Bino byonna mujja bitegeera bulungi nnyo banaatandika okukola ki? Obibanyonnyola. Naye kati basobola bibanyonnyola kubanga bavuga kiboozi ekikyamu. Era olwaliro okwogera ku nsonga zino kubanga mu mwatutande tujje information tujje history kuba tasobola bagamba nenga history bwate bwasoma. Era n'okulumba olubiri lw'Emmengo amazima gali nti abali mu intelligence bebalumba olubiri omuli Museveni ne banne. Yensonga lwaki nti bamala okulumba olubiri olwo kuba bakugamba nti Obote teyawaako authorization kulumba olubiri. Bana bali mu intelligence ba Museveni nga bakozesebwa Bangereza n'Abaganda bebavaako okulumba olubiri olwo era ne bawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Yensonga lwaki ate ekkanisa ya Uganda eyalina okukuuma n'okulabirira Ssekabaka Muteesa teyamulabirira. Ate Catholic Church yakumakuma Ssekabaka Muteesa n'emuddusa yogayoga paka gye yasibira e Burundi. Yali Kaleziya ya Uganda Catholic Church, not Protestant Church. Okikola bulungi. Obwakabaka Buganda bwonna bubadde bwaba Protestant. Naye mu njega ey'omu1996 tebasobola kuyamba Ssekabaka Muteesa. Ate abayamba Ssekabaka Muteesa baali Bakatuliki okuva e Lubaga bebamukumakuma ne bamuddusa mpaka Burundi. Yava n'alinnya n'afuluma n'agenda e Bungereza nga Abaprotestant besudde gwa Nagamba. Okitegeera bulungi nnyo. Ngiro n'Abaganda baasanyuka ekintu ekyo kubeerawo. Ompulira bulungi. Kati kino kye mulaba olwaleero kino si kipya. Tuzze mu history kati ffe history gwe tukuba tukumukube tumugjewo. Ng'abali mu KY essaawa zino beba ADF, beba PPF, beba tudde Mengo. Kati gwatagenda kitegeera tojja kitegeera. Era yensonga lwaki era baali ba supporting ba government. Era yensonga lwaki nti bali ba supporting ba government. Njala kuga byonna ebyokutta ba bishop baali byonna byali bintu bya intelligence ya Museveni yabikugamba mu sowing the mustard seed. We have to kill to daten. Amen. Abantu abaferweero abali mukadde w'Abaganda ababatanga bayambalanga uniform z'Obote nga sibo Obote. Ekyo nakikulimye okutegeera okuteeka mbwongo. Nekikulimye okuteeka mbwongo. Genda obuuza omulimu gwa Flonasa gwali ki? Flonasa, it was a terrorist organization led by Museveni. Kyetwagala okujjawo kyekibi ekisikire ekya divide and rule ekibadde kitulondoola ng'Abaganda mannya n'Abaganda abenkwe bennyini bafutubadde Emmengo kati balwanyisa 'Kyagulanyi. 'Kyagulanyi' 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 '
nkugambi Obote yennyini yaleta abanyarwanda bano babere mu intelligence omuyambako bakomekereza bakoze bati njala kugamba ekigambo kimu. The problem of Uganda is not Obote, is not Amini, is not Sekabaka Mutesa. The problem of Uganda is Museveni, UK government, and Muwarimu Julius Nyerere. Those are the three people who are responsible for the problems we are facing right now. UK government, Muwarimu Julius Nyerere, and Museveni himself. Achuwakanamo, gendo chinonyerezeko. Kwegendo kinonyerezeeko obuzi bwa Uganda buyimiridde ku Museveni from 1966 up to date byebizi bya Museveni byalitedde eggwanga nga Nyerere yali mastermind w'ekintu kino kyonna ng'ebabwe waliwo Mwongereza bano bonna baamini bonna baali baagwa mu kintu kye batategeera y'ensonga lwaki njagala kutegeeza lwaki Amini yakomyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa era nalikogonaizinga omulangira Mutebi kati Ssaabasajja Kabaka Mutebi lwaki yabuli kugonaizinga lwaki Museveni agaana okuzza Amini nga bwakola mu system divide and rule nakwata abaana be abalala bateeka mu gavumenti nabateeka mu bitongole by'enjawulo batambula freely lwaki abaana be tebagaa twagala kuzza muzeeyi kibuuze teekawo bwongo abaana ba Amini bali mu Uganda yabazza lwaki yagaana okuzza Amini onenya buli muntu agezaako okuzimba eggwanga oddizaawo lwaki tonenya eyazza Obote mu kofini n'amuzza omuziika history babasomesa bubi era nebyafaayo Uganda babasomesa bubi babasomesa kifuula nnenge y'ensonga lwaki Museveni yewandiikira sowing the mustard seed nga kopi ye njagala ombuli omuntu omulala alina ekifaana ekitabo ekirala ekyogera ku history wa Uganda since 1962 nga kiraga ebyobufuzi byonna ebibaddewo tekiriiwo ekya Museveni tekiri ku Amazon tekiri ku eBay ebirala byonna bituuliddwa naye nga abalina information weebali abalina information weebali naye tebafunanga time ewandiika bintu bino ate bagenda bafa bagwawo ekizibu kya Uganda ye Museveni kyovula kati nnaku zino atula walaga sino ngenda gireka nganjirwanye gibeeramu naye ngenda gireka bulo bwatula bwatagana sino ngenda gireka nganjirwanye naye ng'ate alina okugenda. So that's the problem. Kati okulaga ekizibu kyaleero nakyo kankuwa ekifaananyi wagenda Mosiko ng'olwanirira nfuga mbi yakubba bululu kuwamba kutta kutemula bantu kugoba bantu ku mataka kiki ekiriwo olwaleero wagamba ekizibu ky'abakulembeze ba Africa kulwa mbuyinza kiki ekiriwo olwaleero oli myaka 94 oyinza n'obutazuuka mu buliri toleseewo strategy ya peaceful handover power ku muntu nti ono yagenda okudda mu buyinza togireseewo kikyosuubira that guy is creating mumuyinza okuba ekifaananyi mukirabira kumpi ekifaananyi Uganda egenda kwolekera mu kaseera akazibu Uganda egenda kwolekera mu kaseera akazibu ennyo nti bwe tutabeera careful nnyo na kulwana ggwanga eryo ditereza peacefully nga Museveni alowooza agenda kukozesa force n'okubba akalulu eggwanga lyandiddayo mu myaka gya 1966 mpaka 86 liyinza okudda kubanga talina kintu kyonna kyaga nti eggwanga agenda direka nga abuyinza bukyuka bwe buti akola bibye kubanga ye alingaga nti nze nva mu nsi sina kye mu manja ne balesewo balina fiya nti bagenda tukwata buli kimu tukina tugenda kukola tutya eri abeesunga balina revenge so nga ate saze twandibadduga no buli munnauganda tumuvaluwinga gyali mu nsi yonna yandibadde afuna ku bimuli by'eggwanga lye yandibadde ali mirembe gyali
niba tubanga tebateddewo nkolera kuba kati saazi ne kire Cameroon tetwagala kigwe mu Uganda ne tetulina kyakola eggwanga bwe bali tuno kibeeramu buuza taata obuuza jjajjaawo abaali mu Luwero Triangle Obote yattaka Abaganda buuza abali mu Luwero Triangle Obote yattaka Abaganda mu lutalo nkubulira ekirabo kakase siwolereza Obote ng'omukulembeze yenna abeerako ensobi z'akola nkiddamu siwolereza Obote wabula nzijawo misinformation gye baateeka mu archive ekozesa system ya divide genwana against Baganda and all other tribes in Uganda gye nzijawo lwaki bwe njogeddeko ne ba historicals abava mu mambuka ga Uganda baŋŋambye we are very happy although we are egged up right now that our son Bobby Wine, what he had done, it had opened a new chapter for this country, but unfortunately the country was messed up by propaganda, blackmail, and the tribal crushes, mostly the Baganda and other tribes from the northern country. That was a huge mistake, whereby we didn't get a chance of informing the country, because we had only one way of speaking, that was using the mainstream media of UBC and other blue channel, red channel, which we didn't get access to tell the public. But unfortunately, our son Bobby Wine has come out to explain each and everything. But the fact is, our brother late Obote, at the time when he became a leader, he was informed by his brothers and sisters and some historicals in the northern part of the country, at least to marry a wife from the northern part of Uganda. You know what Obote said to those, he replied to those people? He told them that, you know why? I've moved across the country in each and every district, each and every village, but I've failed to get a woman who can fit in me as Obote. But at least I've managed to stay in Uganda, and I lived in Uganda, and I'm in love with Uganda women. Because they are calm, they can take care of kids, and they can take care of me, rather than any tribe in this country. So I'm going to marry a Muganda woman. Kati, buba the statement here, ngaba oba historical bagigambye nti ne mu video banabazanyira ko ono ngamulambiri akalobot mukazi yali kamu nyinge bityo bikwata mpola yata sobola kukkiriza Obote kutta Baganda banne baleme balimba yata sobola kukkiriza kutta Baganda banne kena tasobola kujja kwogera bigambo bino information yagirina unless nga wazzeewo government evuddeko ne wazzawo truth and reconciliation bajja kwogera bigambo bino mujja kutya n'oyo omukyala Katonda banabamuwadde obulamu Miriam Kalobot ajja kujja abyogere abasajja mukimanyi bakazi bamukimanyi mbeera mubulirwa mu mwogere bigambo bingi nnyo Miriam Kalobot yandaba tafumba Obote kuzaala abaana businga lyatta Baganda yatasobola kutta okitegera tasobola kutta Baganda banne nga ali awo ne kati bano ba propagandalists ba elites abajja bafumba ebirowoozo be baleese ebintu ebyo. So awo tuvudde tutwagala tuweewo olw'ensonga nkiwadde nnyo obudde naye nga nkyalidde obategeeza buli atambuza ekibooziboozo ekyo oyo state agent bali state sponsored olw'ensonga twagala gatta ki twagala gatta Uganda. Yensonga lwaki naamini yamaliriza era awasizza Muganda wadde yalina abakazi abalala maliza akoze ki awasizza mukazi Muganda. Goyinza okuwasa omukazi baga nti awo basezi n'ogenda n'owasa mbasezi nkubuuza ggwe
bayinza okugamba nti famire y'abasizi n'ogenda n'owabasamba basizi ne bagamba famire y'abatemu n'ogenda n'owasamba batemu oyinza ogenda n'ebawasamba ne bagamba nti abaawo babi nnyo balogo balina amajambo balina ebitega oyinza okuwasa mu famire n'ebitega gwe osobola okuwasa nga bagenda nti famire y'ababi singa abaganda baali babi bandibadde tebakkiriza kubawasaamu. Na message wano zendaba leka nteekeko wano na message wano zendaba ezipopinga. Alright, Ghetto TV egambye the president hotel in Lira is under attack by military. We don't know what they want as we study. Eno Ghetto TV. So, njala tegeze gwanga lyonna nti essaazi no wetwogerera president of Rwanda Kyagulanyi Ssentamu mu hoteli gyali essaawa zino balumbiddwa amagye nenga tebamanyi kikigaagala essaazi no okunumba president. So wano bangambye the president hotel in Lira is under attack by the military. We don't know what they want as we study. Kimaze okufuluma kandoza mutegedde bye mbagambye. Mutegedde bulungi nnyo kati kigenda maaso mu ggwanga. Ambategeeza nti president wotogere essaawa zino ali mbuzibu. Amagye gasazeeko hoteli ye wasuze mu bitundu bya Linda Kotulabe. No 17 minutes. Ono agamba emmotoka ya Jafanga eri mu kugoberera abaana gye bagenda okusula. Lindako mala okukubira wano. Lindako. Mulindeko 1 minute. Lindako wano. Yes, Muganda wange. Yes, Muganda. Sebo ndikula yive kuwulira kyekigenda mu maaso. Linda katono, mulinde katono. Kubira comrade Buganda Ronald Mugenyi naye ndowooza wali wabaddewo ebireekaana ate katakwata simu ekimutuuseeko naye nga kitegeeza embeera si nnungi president wasuze. Bino betubaga nti bano abasajja balina kye baagala okunoonya, balina kye banoonya spark. Ate ono takutte. Comrade DJ baleko conspirant oli bulungi. Nze ndi ku live one ne messages ziri mu kupopinga nti muli under attack ne president ali safe. Please njagala tuwe embeera nga bayimidde essaawa zino osobola oginnyonnyola abantu abali ku live essaawa zino. Please answer my message. Ale message azisindika kuli mukubira kuno message azisindika kuli. Nkopirani mulala wano. Right. Ono mutaliko. Musigaleko temuvaako nkyakola contact wano ndabe. Naye
etaliko abasajja bali under attack kubanga buli gwenkubira essimu ye teriiko kati mlindeeko wano mmala okufuna simu zonna teziriiko ne Saba Uganda essimu ye teriiko Map Media ali Kampala akomye Map Media taliiko ali Kampala lindako ndako mala okulaba wano ni omulala ndako mala okulaba wano omulala ni omulala wano Oh, yes, Christ. Jajja. Hello. Jajja muli biki? Tulira ne abasajja botusazeeko. Anti ndi kula ivuka tingezo kulanga message zipopinga abande bangamba soko kabire message okubire ku bantu bali ku ground soko bulira abantu chechiriwo president ali safe. President hotel jalimo bagistazeeko. Aha. Mbo wanonya jama mbuno waliwo jama yawe ibateka muri motoka electric commission mbo yakabajipi. Aha. Batebereza tawayinza okuba ya GP kati bali mu muno wanyambo. Bagala kunonya tawa nga bali bagala mukwata ebisana. Oh, kati lebo munonyiza president we wasuze. Kati bade waroza mbo yasuza wa president. Bagisarako. Oh. Bade wasuze na kwata driver wangu webido nga bamuyita tawa bamwe mu wangu. Bagenda laba siye. Amolefa. Okay, kati kitegeeza nabo ba confirming nti motoka eto commission badde mu jama nge ebegaffe. Alright, kale toyanziza nnyo. Oyabadde Selector Devi abategeeza kyekiriwo mutegedde bulungi. Nabagabo enkola security alert bwe enkola nga security alert nenda video. Muju wange obudde. Ono mulago enkubira ate simu eri busy. So mutegedde video gye nakoze emisana ya security alert. Hello, comrade Jebale Konyabo. Wano mbadde ndi ku live ne bantegeeza nti president wasuze baliwo ensasagge nakafuna ko omuntu omu kofunga information adina we joli kye kigenda mu maaso eyo. Wangi? Information kati balina gikwata nga bagikutte. Nondoza mutegedde. Abwe mbadde nze wano ku live mbadde security alert mbagambye nti emotoka yawe mwefudo mbadde jama ndi laptops mukati banoonya itawa ayinza okuba nti yabbye jama kati baagala kukwata itawa ngawe nabadde information emisana mu video gye nakoze ne security alert gyensoso bagamba emisana n'oliroli mbogwe information ogijjawa era ani awacho ogamba abantu mbefuna mitima mwe. Alright. So amwefuya njagala bategeeza mwena ekiriwo kati president woteri wasuze eri under attack abanoonya comrade ayitawa nga bagamba nti mu motoka electoral commission emotoka endala ezibadde zigobera president bwe zifunye obuzibu ndooza bagamba court ayitawa abyemu jama ekitali kituufu kati baagala kukwata ayitawa mutwale sina kindi bayinza okukwatira mu president ndooza mukitegedde bulungi nnyo kubanga okuva jjo
baagala kwata haitawa kibaagala bo ate nga nabyogedde dde emisana nenkola video ne mbadde nkola update ile ku security alert mbagambye nti baagala kwata haitawa kandoza mutege temwina kye mumanja so confirmed nti baagala kwata bantu baffe nyoza okusinzira baagala kwata haitawa ndowooza mutegedde ebintu ebyo. Alright. Breaking news, president is being arrested by the army. Ndakomala okulaba. Hello. Hello, teacher. Yes. Hello? Yes, please. Hello, good evening. Good evening, I'm my sister. Yeah, I've just been, contacting our sister, Dr. Lena. Yes. I've sent you a message there. Yes. Yeah, they are surrounded. So she can't talk at the minute. She just sent me that message that they are surrounded. Okay. Yeah. So right now I can confirm to all Ugandans and international community that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is under attack at the hotel where they are resigned right now in Lila. Yes, because I've just had a chat with. I tried to call Dr. Lena. Yes. She couldn't pick, and then she just sent me a message. Yes. So that message I forwarded it to you, which means she can't speak. All right. They are not very safe, so we need to inform the international community. Yes. Yes. Oh dear. All right. Thank you very much. Let's storm Twitter now. Okay. Okay. Thank you. All right. So a message about the forwarded by the Vice President of Northern Uganda, Madam Dr. Rina Zadriga. She had confirmed that the hotel where President has been relaxing at the moment is under siege by the Special Forces Unit Command, dressed like police officers. That is the third message. The third message says that abasajja batusazeeko ku luumu banonya luumu ku luumu bacheckinga one by one. So ye information gye nakafuna kati gye sawa zino ekyo mukitegedde. So nza mutegedde bulungi nnyo bye tubagamba. One minute, mpemu eddakiika emu. Fred baba. Jajja. Fred. Wanjisebo. Kirishya. Tewali mbadde ku live wano nga message zipopinga nti president ali safe ne bakomredi. Kye kigenda maaso. Manyi nti tuli kumpi nabo naye kye kigenda maaso. Owange embeera ye yandigadde ffe twetegeddemu. N'embogo. Okay. Bukyasoma mbeera. Naye nga embeera evudde ku kyenyo. Sasa uno azoga konyenyo. Okanti tuli ku live. Hello? Jajja. Ogamba chika blaza. Ndi bulungi ensi yonna ebawulira kye kigenda mu maaso. President ali safe naba muli safe oba kiki ekiriwo? President ali safe. Tali safe. President awambiddwa. Awambiddwa. Life. So mubitegedde ebintu ebyo. So as we expected that it's not going to be easy in the other part of Uganda where Salim Saleh is commanding, because he's on mission of taking over the land and all to control people in northern Uganda. So we thought of such things to happen. So I'm calling upon all Ugandans, whenever you are, mostly those in Uganda, please wake up before it's too late.
We've been looking for a spark, and the government has been looking for a spark. We are under the jurisdiction of the Electoral Commission that we are supposed to campaign across the country. And the president is supposed to be in another part of the country. So ask the police, why are they interfering with the no programs to the extent that they have now reached the extent of invading the hotel where the president is supposed to be sleeping right now. And I think at around 7:30, almost 15 of our comrades were kidnapped by the police, dressed in army uniform, and whisked away to unknown destination. So as well we speak right now, the president is under siege in Lira, where he was supposed to go and have a rest. So I'm informing the international community and the Ugandans at large, whenever you are, that we are not in normal politics as usual. We are under the influence of, what can I say? Because we are led by intruders, the foreigners, who want to occupy our country. They want to use force because they have power, they have guns, they have money. Because we are under campaign time. We are given the program and the roadmap. We are under the law, and the president is under the law. Why are they interfering with his team and his program right now? If it is very easy. Someone will come. You have all rights to call off the elections. You have all rights to call off the elections. Because already we know you have the results which you are given to you by Salim Salandi Mohoz. But for us, we have to get the reasons which is going to lead us for a peaceful demonstration countrywide. So, you have all rights to call off the elections because we are not going to tolerate this nonsense. Tetugenda gomekiriza. Oyino buddo busobola okusazamu okulonda. N'oga Museveni afuge. Omusajja ali mambuka. Maapu ye mugamba alina kubeera mambuka. Ali mu hoteri atudde. Muzze mukutte. Mukutte abaana be, abamu basibye, abalamu bakubi kikimu, mwateekawo okulonda nga temwagala bavuganya. Salimu goloza entuumu yo y'ebyenda n'olubuto mw'otambulira. Ngoloza gw'olina amaanyi okusinga abala ogenda kukola otya. Museveni mutabani mulowooza ensi mugenda gigula. Fulwayo twogere enkya tetuliiwo egenda kubeerawo balala. Nammwe enkya mugenda kuva enkya wajjewo abalala. Kikino kimugezaako kulyetinga. Okulonda mukujjewo. In fact, bwe bakwata president, bannayuganda mutasituka. Ndoza president asazeemu by'okuba campaign, asookedde waka tufune plan B. Okulonda byabwa bakujjewo kakagendako omwezi kukujjewo okulonda. Jawo kulonda. So bannayuganda mwenna we muli abali mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe, Jinja, Mbale, Gulu, Lira, Kotido, Komi, Soroti, Lakai, Mubende, Masaka, Mbarara, Kisoro. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mbuzibu. Nga amagye gamusazeeko ne poliisi bakomedi of abasinga obungi bakwatiddwa nga tetuma ekibakwasiza kubanga bateekeddwa okubeera mu ki mu bitundu ebyo. Simanyi mwagala kodita naye simanyi ani agenda okubawa kodita kye mwagala spark. Ne spark tuba twagala gibanga obudde bukyali. Bakulu. Nga tuba twagala bawa spark nga obudde bukyali. Naye buli kimu kikole ffe tulina obudde bwaffe tubaagalira. Mwe mukole kye mwagala tetulina budde. Kasita public etegedde nti mwagala kututryinga kumanya kye tusobola mwe mukole kye mwagala. So n'olw'ensonga eyo saagala kulwanya ku live eno njagala kasita information mugifunye ndoza katambi kankate kubanga sikyana gwe nsobola kuwira mula amasimu information mugikonfaminze byebyo. Muna Uganda yonna wooli oluwaddemba okuteekinga amateeka mu ngalo zo kati.
oluwadde mbogenda ku street okola kyoyagala anti biba kyagala muna Uganda wonna wolinze oluwadde mbogenda okola kyoyagala tugezezzaako amateeka gaganye oluwadde mbogenda okola kyoyagala nze nganze olwanyina baga bwe muna Uganda oluwadde mbokola kyoyagala kati kitwale nti okulonda tekujja kubeera nga tekuliyo oluwadde mbokola kyoyagala nze sina buzibu nammwe kati muna Uganda kiri gy'oli bulijjo munoonye w'okutandikira oluwadde mbokola kyoyagala nze mbatadde nze nganze kati sina kyesobola baga buli muntu wadde mbokola kyayagala ogofe tugukoze tubulidde enjiri mirembe tubategeeza mirembe muganje okukola ki anina okuvaako omanyi ebiseera bisinga kansoke mala okubira strike machine yono ndabe Yesu Kristo Mwendeko mali okula strike machine kyagamba naye ayinza okuba takwata simu kirabeka Orangambie, I'm seeing policemen around the hotel where the president is. But about police, please, amuganda wange osobola okunfunira ku bifaananyi osobola okunkubira ku bifaananyi embeera nga bweri wonna mu wango oli Yes, comrade, how are you? I'm okay, how are you? I'm not fine as we speak right now. Yes. As you know, that president is already in the northern part of the country. Yes. But we are receiving some stabbing information that the hotel where you're supposed to be resting is under siege. Have you had such information? The army has been, like they've been tracking him ever since he came from Lira, from that big rally in Lira. They've been tracking him until today. We were still trying to establish, because, the problem, there is also a problem, network and charging and also, but I've tried to find out from a colleague who is in the team. Because I don't know where I am, I'm not having access. My phone was off. Yes. But I'll try to make some contacts and find out okay. But the army has been there all over. You remember the other time I shared a video of when the army were moving during night hours to northern Uganda and they were stuck in the mud. Police. I remember that short video. Yes, at the time. Yeah. So it has been like that, but we want to find out and establish, because we had a contingency plan. We said maybe if he's not going to be in this hotel, he can be in another one. There are many hotels that maybe one or two that maybe could have spotted out that maybe can be as a better choice, alternatives. Because when one hotel shuts down, it doesn't mean that there should be no sleeping portion for the president. At least there will be a contingency option B, that if this one doesn't work, we'll go with this. Okay, please take your time and ask your colleague what is taking place, then you come back to me, as I'm still searching for other sources. It's okay, bro. Thank you. Okay. Okay. Maroko is the information here, no? What? No, teacher, they are very rude, as in like they are real rude.
but they are there. Like they used it at Downer Road as you're coming from a place called Abowia. Okay, the president in Wandisa Gambia, our hotel in Lila City has been raided by the police and military, commanded by one Moses Mochibi. They are currently breaking into the rooms. President Posti Jakoze, Agambia Bwat. Agambi, auntie, our hotel in Lila City has been raided by the police and military, commanded by one Moses Mochibi. They are currently breaking into our rooms. Agambi, hotel jetusuzemu wano erira. Erumbiddwa abatamanya ngamba ba police saako amaje nga bakulembeddwamu omwami ayitibwa Moses Muchibi. Ng'essaazi no bwe twogera bali mu kuyingira lumu ku lumu okwaza oba n'okukwata buli gwe basanzeemu. Y'ensonga egenda mu maaso mu budde buno egenda mu maaso. Maganda lango nasonyiwa nnyo kuyinga mu ssaawa zino. Yamba obuuze okukwataka audio ng'oweesaleko kati nnyo obuuze ku president ye bw'ali alikkiriya oba nedda. Kyekintu ekyokusooka obuuze president nti alikkiriya oba nedda. Kakati abali wabe bayinza okwaba basazeeko naye ye bw'ali kyekiriwo. Yes, comrade. Yeah, it's true. They've broken into the hotel, both the UPDF and then police, but mostly UPDF. Come again? They've broken into the hotel. Yes. Mostly UPDF. It's UPDF outside. The police are inside, but UPDF have surrounded it. Okay. Yeah. Under whose command? We don't yet know the names of the band. You know, these places. We shall try to trace, but the issue is they've broken into the hotel. Right now, the army is in the hotel. Okay. Yeah. Actually, some of my guys were inside even, like, you know, we have Northern Uganda advanced team. They are in the same hotel with the president. Yes. Yeah, but they've broken into the hotel, so we're still trying to follow the situation now, but UPDF is there. The army. Okay. And a few. Yeah. Thank you very much for that. Like around 9 are inside. Most of them are still outside. Okay. Yeah. But according to the information you got previously, what are they looking for? Because I think sometime back you told me that they are trying to plan something against His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu when he reaches in another part of Uganda. What information do you have more about that? According to we've been, because like most of what we've been like cautious about is like the cars, the vehicles that the team is using is supposed to be a lot of vigilance has to be made on it, because like these people can plant anything. Maybe in an hotel they can go in the hotel in the room where somebody is sleeping and they plant something. Maybe we're not yet, you know, with these people here, they're very, very cunning. You might think they're coming with this, but they go with another thing. So we're just trying to be vigilant as much as possible, comrades, you know. Okay. But what I know is that since they broke into the hotel, if they had to plant something in the hotel, then the hotel owners also should have to release a footage to show that, you know. What is the hotel now? The hotel's name? There were two. Give me 1 minute. Okay. Kale katulinde strike machine yatwe update endala nenga kyetutegeddeko president yamaze okukola post mugire bulungi nnyo yembeera egenda mu maaso mu Uganda. Kati bino tubagamba nti bwe twabeera lwe nga tuli bangi nga buli muntu ajja live ne kati abantu baali aseteze baasirika strong ne bagitulekera kati tubukuta nayo zedda kikomo kakanzi koyisa okulinda strike machine amala okunfunira erinnya lya hotel then tulabe Sebo. Wanji Sebo.
Anti toka anatwagala kusooka kumanya ye president awandi send is under attack so tusoke tulindeko muganda wange Okay, mugane soko kakanti malofuna erinnya lya hotel then tuleche ekigenda mu maaso kale nga bwe nida erinnya lya hotel obudde era bugenda kuba sitera nnyo okusukka 2 hours oli abantu oli agambo yasoma naye ng'okusoma kukumuyamba kusala kkubo abantu bali mu kulonda bali mu kalulu gwate okwata presidential candidate olumba woteeri ye ng'ate okulonda bakatambulako ate onaani hallo hello Sebo Tita chambade gamba hello ensekulu ya Sebo ina information ijite kuba tulina obudde butono nnyo Sebo Sebo okuba essimu naye toyogera Page yani na network alright nze kanfundikire ebisigale tujja bikwasaganya yemija kubamba update